Biraganye zikuwa empower. Ebiwuka tebiraganye bikubagana empower, Your Excellency. Empower. Okay. Yes, sir. Nguza guruka staragene stomerano amabapa. Yes, Your Excellency. The proverb is that when birds fly without coordination, they collide with one another. Olugero lugamba nti ebinyonyi bwe bibuuka nga tebitegeeraganye ebyawaatiro bikubagana kuba kino kibuuka kino kibuuka kiddeeno. So agamba nti bwe bate nga tewali abikubiriza bulungi ate biyinza obutatuuka wala nnyo kuba biba bikubagana. When we won victory, we had first of all stabilized Uganda. Kati bwe twawangula olutalo kye twasookerako kyali kyakutebenkeza ggwanga lyaffe erya Uganda. Now, when Uganda was stable, kati Uganda bwe yamala okuteeka nga waliwo obutebenkevu, I called your leaders in Kyamamanzi. I think it was 2008 there. mu mwaka gwa 2008 President yayita abakulembeze e Kyamamanzi. There were like 800 of them. Bala bakulembeze nga 800. I said, era abagamba, we are going to give Akasiimo a thank you. Nabategeeza nti tulinayo akatonotono ke twagala okuwaayo akabasiima ke bayita akasiimo of 5 million shillings per person who was the leader. Era akasiimo ako n'abagamba nti kajja kuba ka miliyoni 5 buli muntu eyali omukulembeze mu kiseera ky'olutalo. The one who gave us Ekisaka, the bush where to hide. Oboolyawo eyatuwa ekisaka we twekwekanga. The one who was on the committees, the secret committees, and the ones of later which were elected of Kasozi. Oba abalala abaali ku bukiiko obw'enjawulo obw'ekyama ate n'obukiiko obulonde obwajja luvannyuma. Waliwo obukiiko mwali mumanyi obwammwe obw'omu nsiko obw'ekyama naye ate n'oluvannyuma waliwo obukiiko obwalondebwa obw'olwatu. The ones who was a guide. N'abalala abaatuluŋŋamyanga nga tutambula mu nsiko eyo. The ones who joined the militia. Ate n'abalala abajja nga balinga basirikale naye nga bantu ba bulijjo. And would give the husband and the wife separately. Ate era twali tukikakasa twawanga omukyala ne tumuwa ate n'omwami ne tumuwa nga bonna tubawa akasiima ako. Saying that they were contributing as individuals, not just families. Kubanga twakimanya nti abantu bano newankubadde baali mwami na mukyala naye buli muntu yali akkiriza nga ateekamu amaanyi ng'omuntu. For the other supporters who were not leaders, kati abawagizi abalala abataali bakulembeze, we said 1 million, 1 million, 1 million. Abo ntugamba tujja bawaayo miliyoni emu buli muntu mu kiseera ekyo eky'2008. So, therefore, this PDM we are talking about now, kati bwe twogera ku nkola eno eya PDM eya Parish Development Model, of 1 million per family, eya miliyoni emu President gy'agaba gye baleeta buli maka, ekyo yali akitandika dda mu famire z'abalwanyi mu mwaka gwa 2008. The supporter 1 million. Abawagizi abatuwagira miliyoni emu. The leaders 5 million. Abatukulembera nga bakulembera abakulembeze abatuyambangako nabo nga twaba miliyoni 5. so, Kabangwa, the center is Alagawa. Yes, What is the problem? Because this was long ago, Kabangwa Jango Tegezeko. President asabye Mwami Kabandwa ajja tunnyonnyole ku nsimbi ezo engeri gye zaakozesebwamu
kubanga ezo zaali zatandika dda mu 2008 ezagenda mu famire z'abalwanyi abawagizi ne ba leaders abakulembeze abakulembera. Mwami Kabandwa. Kale katubuuza baawano Lyantonde mwafuna ssente ezo? Abaali bakulembeze nga njagala abamu waliwo beemanyi, waliwo omulwanyi omuwagizi waffe Kasabiti azze wano taliho? Omutabanale omwana wa Kasabiti era tugambire kubanga abalwanyi abasinga bamanyi n'amannya, n'olwekyo arahe omwana. Uyu mwana we omulwanyi wetu Kasabiti bakamuha $5,000,000 ezo. Oyina okumanya oba azihaire omu kicweka eki. Oha omwami muhendarai ijo tugambire yogera siwulira bulungi. Ebyo byonna mbirina
ero ez'abalwanga bagaba miliyoni 5 newankubadde ez'ettaano zaali z'abakulembeze mu nteekateeka nga bwe yali sente zino at least zandibadde zaakasasula abantu 40,000. And yet we do not have 40,000 leaders. Ate nga akijjukira bulungi mu nsiko tebabangako n'abakulembeze bawera 40,000. So all the supporters would have got, the leaders would have got, and the supporters would have got by the leaders would have got. Singa ensimbi zino zaali zikwatiddwa bulungi, President agamba nti abakulembeze bonna abaali balina okufuna miliyoni 5 bandibadde bafunye, nabana abawagizi abaali aba miliyoni 1 bandibadde bafunye sente. So, and you have seen how much 1 million is doing now. PDM, which we started recently, you have seen how much it is helping. Ate mwerabiddeko miliyoni 1 eno egabibwa buli family mu programu ya Parish Development Model PDM kyekoze enkyukakyuka ey'omuggundu gyekoze mu maka agaziweereddwa. So kitegeeza sente zino ate okuva mu mwaka gwa 2008 ate zandibadde kikoze omulimu munene. Then this was when the money was actually, when things were cheaper that time. Zo zaddako mu biseera ebyo ebintu byali bikyalina ku sente za wansi. Miliyoni yali ezitowa nnyo mu kiseera ekyo okusinga ey'olwaleero. So 5 million, sometimes for 10 for 5 for the husband, 5 for the wife, because I insisted on that, because I knew these families. President bwe baali bagaba sente zino, family ezimu zaafuna miliyoni 10, kubanga omukyala yaweebwanga miliyoni 5 n'omwami miliyoni 5. Ekyo yakiromerako kubanga yalabanga abakyala balina olubimbi lwe baalima ng'omukyala mu maka, ate balina n'abaami balina olubimbi lwe baalima mu kiseera ky'olutalo. Kyova olaba yakiremerako, omukyala afune n'omwami afune. So therefore, there is a problem here which we shall solve. The money has been spent. If it didn't arrive, we shall sort it out. President alabyemu kazibu mu nsimbi zino engeri gye zitaatambula ziteekwa okuba tezaatuuka, naye abagambye nti we zaasekattira ajja kulabawo mu kiseera kitono nnyo. But this time the empewo must be pushed out. The empewo yasibukawa. Naye tajja kireka bulesaawo, vumbula ajja kumanya obuzibu bwavaawa, ani yatuusa empewo mu kifo kya ssente, era oyo yatuusa empewo alina okuvunaanibwa. Now, coming to the issue of okuziika and okujanjaba. Kati President ayogera bw'otuuka kati ku nsonga y'abalwadde be abalwadde ate n'enziika yaabwe eruusa ababa bavudde ku nsi. I have enriched Nakasero Hospital. Kakati eddwaliro e Nakasero aliteesemu ssente nnyingi. Aligaggawazizza okusinziira ku ssente ze yakateekayo ezijjanjaba abalwanyi be. So I have told my people that they should put everything in Entebbe grade B. Kati President yalagidde bateeke buli kintu kyonna ekyetaagisa mu ddwaliro ly'Entebbe grade B erya gavumenti, so that my fellow fighters are treated there without them, because the money we are spending in Nakasero is so much. Kati President yamukozesezza ekyo, abalwanyi be bangi, bakaddiye bangi balwala, ate sente ezisinga abadde aziteeka mu ddwaliro ly'e Nakasero. Kati agambye nti ebintu byonna ebyetaagisa ebiri e Nakasero byonna babigule bibeere mu Entebbe grade B, abalwanyi babajjanjabire awo mu ddwaliro lya gavumenti.
And we shall put a fund there. Kakati n'okuyambako abalwanyi baffe Mukama baba ayise era president agenda kuteekako enteekateeka yaakyo babe nga basiibulwa mu ngeri ey'ekitiibwa. Now, this will be handled by Narweso. If necessary, I will put another person there to be there all the time because Narweso has got many things. Kati ekyo kijja kusigala nga General Narweso akikolako naye nga bw'amanyi nti General Narweso oluusi emirimu giba mingi ajja mugattako omuntu omulala ayongera okumuyamba kiryoke kitambule bulungi. The one who has no other assignment except that. Omulala atalina nnyo bimutwala nga General Narweso naye ng'ekyo kyokka kyakolako ekyokuyamba ku bantu baffe okusibula abantu baffe mu ngeri y'ekitiibwa. Now, coming to the thefts. Kati bwajja ku obubbi of the cows, the goats, the chicken, the coffee. President bwajja ku obubbi bw'ente, ababba embuzi, ababba emmwanyi, obubbi obwo buli mu byalo. You remember there was a group which killed people on New Year's Day. Mujjukira emabegako waliwo abagajambuza abatta abantu ku lunaku olusooka omwaka. In Kisojo. Kisojo is like in Bukomansimbo where? Bukomansimbisa. You remember those killings on New Year's Day? Mujjukira ebijambi ebyo. Era ebijambi ebyo byaliwo ku lunaku olusooka omwaka. Abantu ne batirimbulwa bano nga bali mu kudigida naye nga abantu babatirimbula mu mayumba. I visited the area myself. Kati president ensonga enjegeyo bwe yaggwaawo yagenda yennyini n'agenda mu kyalo ekyo. And I could see the problem was organization. Era president bwe yatunula yalaba nga ekizibu kyali mu kuba nti tewaliwo nkwatagana bulungi. These killers first invaded a woman who is a wife of a school owner in the trading center nearby. Kati abatemu bano basooka ne bagenda ne batta. Stebata, Barumba. Ne balumba. They were trying to enter, but there were steel bars in the window, they couldn't enter. Basooka ne balumba amaka ag'omu ku kitundu ekyalinamu essomero awo. Ne balumba amaka ago ne bagala okugayingira naye enzigi ze zaalimu emitayimbwa n'amadirisa ne batasobola kutuuka munda. The woman was making alarm. Kati omukyala w'omwami ono yali agezaako okkuba enduulu. But there was a disco nearby. Naye waali wasuzeewo ekidigida abantu nga kireekaana nnyo enduulu y'omukyala abantu tebaagiwulira. But at the same time, the woman, her husband was in Mubende as a teacher there. Kati ate omukyala yalimu yekka mu nju, mwami we yali ali Mubende kuba yali asomesa Mubende mu kiseera ekyo ng'omukyala ali yekka mu nju. So apart from the alarm, kati ng'oggyeko enduulu rang her husband in Mitiana in Mubende. Kati bwe yakuba enduulu nga talaba tali afaayo, ekyo bwe yakimala n'akubira mwami we essimu, naye mwami we yali Mubende gy'asomesa. Now the husband in Mubende rang the RPC in Masaka. Kakati mwami we ali Mubende n'akubira akulira poliisi eya region eya Masaka gwe bayita RPC ye gwe yakubira essimu. Then the RPC was trying to ring somebody else and also another to ring somebody else. Kanagenda bwatyo omukulu wa poliisi oyo akulira region n'agezaako okkubira omulala nga ne kitwala ebbanga nga bagezaako okkuba essimu okutuuka. Losing a lot of time. Kati ekyo kyatwala obudde buwanvu. Ono akubirawo e Mubende, ombe n'akubirawo e Masaka, ono agenda so ng'olaba ebbanga ekiseera kyali kinene. But
Fortunately, somebody had the nduru. Naye newankubadde waaliwo oluyogaano olw'olunaku olusooka omu ku bantu yawulira enduulu y'omukyalo ono gyali akuba mu nju. So the people came and these killers ran away from the home of the woman, but went killing people along the road. Kakati olw'enduulu eno abatemu badduka ew'omukyalo ono ne baddukawo kuba omukyalo ono omukyala yalimu yekka ne badduka ne bavawo neera ne mukuvaawo magenda gaabwe bagenda batta abantu mu kutambula kwabwe okwo nga bagenda badduka nga bwe batugumbula abantu abalala. So when I went there, the problem was just communication. Kati president bwe yakyala bwe yagendayo okulaba ku famire eno n'ekitundu ekyo yalaba ng'obuzibu bwali ku mpuliziganya. I now told them that from now on, Kati president Kolo n'alagira bw'ati, the police people at the sub-county n'agamba nti abapoliisi abali ku Gombolola must announce to the public a toll-free telephone line. Kati nga kuli Gombolola n'agamba wabeewo ennamba etasasulirwa. Ennamba eyo bagirangirire mu Gombolola yonna nti ennamba eno ye ya poliisi naye bw'ogikuba tebakusalako airtime ya bwereere gwe ne bw'obanga gw'okubye. And it should be manned 24 hours. Somebody should be there 24 hours. Era essimu eyo n'ennamba eyo omuntu nga waali agikwata buli ssaawa okumala essaawa 24 olunaku lulamba okumala ennaku 7 wiiki ennaku zonna nga lwagikwata nga togikuba ne kubanga tewali agikutte. It can't be one person, so it will have to be people who take turns. President agamba of course tasobola kubeera omu, wayinza okuba babiri oba basatu nga bagenda bakyusa nga bazikwata mu mpalo ono bw'avaako ono abeerawo. The security in Uganda is good because all homes now have telephones. Kati ebyokwerinda byongedde okulonka kubanga buli maka kati galimu waakiri essimu emu. So if you hear anything in the sub-county, don't ring your husband in Mbende, don't ring the sub-county police person. Kati bw'owulira ekintu kyonna teweetaaga kusooka kukubira mwami wo oba omwana wo oba muwalawo kubira akulira ebyokwerinda poliisi ennamba eyo president gye yagamba eri mu buli Gombolola gikube gy'oba osookerako nga tonnakubira mwami oba omwana. Now they listen to my advice. Kati president bwe yabawa amagezi ago baagawuliriza. This gang of killers kati abantu abo abatemu were being led by somebody called Chidawalime. Baali bakulemberwa Saabatemu Chidawalime. So from here, after they got my advice, kati bwe baatwala amagezi g'omukulembeze ga president, the gang now went to near Matanga. Matanga is towards Rukaya. Kati era Chidawalime ne banne olwo baavaawo mu kitundu ekyo ne bagenda mu kiseera mu kitundu ky'e Rukaya e Makanga. And one night they attacked the home of a nurse, a medical nurse. Olwo bavudde bukomansimbi bali Kalungu baalumba amaka ag'omusawo omukyala. A girl called Nakyambadde. Omukyala oyo yali ayitibwa Nakyambadde. So when they were trying to break into the house, she rang the local police of the sub-county as I had told them. Kati bwe bagezaako okuyingira enju ye n'akubirawo essimu n'akuba ku poliisi y'oku Gombolola ng'amagezi gaali n'akuba ku nnamba eri president gye yalagira okubeera ku buli Gombolola air police. Then Nakyambadde threw the phone through the window as they were entering the house because they had broken into the house, but she had already rang. Kati Nakyambadde kye yakola bwe yamala okukuba essimu nga bayingira n'amanya nti bayingidde essimu n'agiyisa mu disa n'agikasuka ebweru naye yali amaze okukuba essimu ng'amaze okubira eyali ku poliisi ng'amaze okubira poliisi.
So Chidawarime entered and said, you remove your clothes. Kakati Sabatemu n'ayingira n'amugamba kati jjamu engoye zo. Then started taking her pictures when she's naked. Kakati Chidawarime n'akola byayagala ntandika okukuba ebifaananyi ebyennakyambadde. And then said, Pumba Voroza Numanyako, meaning she wanted to rape her. Kakati n'amugamba nti olowooza nazze wano nze ndi mwannyoko tomanyi kye ndiko. Now, as he was saying that, a gun sounded outside. Kakati nga bali awo bw'akuba ebifaananyi bw'ayagala okukwata nakyambadde, jjukira nakyambadde yakubidde poliisi baba kyali awo already ennyumba poliisi n'egyetooloola. Fired at they were a gang. Chidawarime had entered, but the others were outside. Newankubadde Chidawarime yali omukulembeze waabwe naye baali bangi kuba Chidawarime newankubadde yali munda naye batemu banne bali wabweru nga weebali era. So when the police came, they fired at them. Kati poliisi bwe yajja neekuba amasasi nebakubamu amasasi. Then Chidawarime now abandoned his project of rape, tried to run. Kakati Chidawarime bwe yawulira amasasi ebweru omulimu gwe yali atandiseeko ogw'okwagala okukwata nakyambadde n'agusaza nagakati wano wafiira muloge. Now that was the end of Chidawarime. He was killed. Kakati mu kaseera ako yagenda okufuluma already yasanga poliisi yakookinze dda yali tasobola kuwona awo ebyo ebyakoma ezize ne baanika. And the whole gang was wiped out. Era abasinga bonna battibwa. And one of them ran up to Ntungamo, you can imagine. Omu yadduka, omu ku batemu yadduka naye paka Ntungamo gye baamukwatira. But we had got their phones and their pictures. Naye olw'okuba nti essimu zaabwe n'ebifaananyi byabwe byali bimaze security ng'emaze okubifuna yali talina wayinza kwekweka. Police had advertised them. Poliisi already yali emaze okuteeka ebifaananyi bino mu mawulire n'okuba nga babawenja. One of them was in Nyabihoko. Nyabihoko is not even on the map of Uganda. Omu yali yeekweseeyo mu Lwazi. Nyabihoko is called Nyabihoko, the place. Nyabihogo. Then the people saw the picture on the TV. Kakati abantu eyo president yayogera Nyabihogo wala naye abantu baali baalabye ekifaananyi ku TV. This one looks like the one the police are talking about. Kati abantu ba bulijjo nga baalaba ekifaananyi ne balaba n'omuntu gwe batategeera naye ono ng'afaanana poliisi gw'eranga bulijjo. The fellow was arrested. Era teyawona we baamukwatira ne bamukwata. That was the end of the Chidawarime group. Kati awo oyo ye yasembayo ku kibinja ekyo ekyali kikulembera Chidawarime ekyali kyefudde kafulu okutta abantu naddala bitundu ebyamasaka. The problem is coordination. Kati bw'otunuulira olaba nti ekizibu kyali ku mpuliziganya n'enkwatagana wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo. You remember the people who were killing people in Masaka. You must have, after the elections, who were killing elders in Masaka here. Era mujjukira n'akabinja k'abantu abaali batugumbula abantu n'ebijambiya mu Masaka muno ng'akalulu kaakaggwa mukyabajjukira. They forgot one thing. Beerabira ekintu kimu abatemu abo. That the police has got dogs. Beerabira nti kati ennaku zino poliisi eyina embwa eziwunyiriza. So these dogs kati embwa zino followed them. Zaabagoberera kagere ku gagere. And that was the end of the group. They were all wiped out. Era bonna bagwawo naye ng'ekyatuyamba mbwa kuba zaawunyiriza obuufu bwabwe. So now the regional police commander, where are you? President asabe regional police commander. Omupoliisi akulira region eno. Go to the microphone there.
He's right there. Bamusabye ajje wano ku microphone abeeko byannyonnyola ku nsonga ezo. Where is he? Oh, there. Awuuna ajja ono yakulira poliisi ya region eno era president amusabye ajje wano ku muzindaalo abeeko byannyonnyola ku nsonga oba awo ez'ebyokwerinda n'endala zonna president zagenda okumubuuza. Ono ye regional police commander ow'ekitundu kino. What's your name? Your Excellency, my name is SSP Tugume Ezra. Tugume, have you started implementing the sub-county-based police effort? Sir, the sub-county policing model in Greater Masaka has been implemented to 100%. All sub-counties in our region have 12 personnel, a counterphone, and some sub-counties are yet to receive motorcycles that are going to support our operations, where we can easily reach out to the calls that are coming from the community. Do you have police dogs? Your Excellency, the districts in Greater Masaka, including Lyantonde where we are, we have a police dog. We have how many? We have a police dog in Lyantonde and all the other districts in the greater region, Masaka. Each district? Yes, Your Excellency. So, Kruachol Netima, no Christian Tezawan to Nizibibwa. So, Umsajona Netima Vanangi. What is your problem? You have the police dogs? You have the policemen. What is the problem? Your Excellency, if I may use Lyantonde as a case study, according to the statistics that we have drawn from 2023, we had 169 cases, but as we speak right now in 2025, they have dropped to 93 cases because of working together with the community and responding to their complaints. Chusa. Mukama wange President, mbadde njogera ku cases ze tureceiving ku police kuva mu mwaka 2023 twalina emisango 169 naye we twogerera 2025, this is biannual, half a year, twaregistarinze emisango 93. Mukama wange President, ebyo bya police bye bakola bulijjo. Kubanga ono omusajja atugamba nti edda twafanga nnyo naye kati tufaako katono wakiri. Tetwagala musango gwonna, twagala emisango giggwewo. So, okay, Chiwanda, you go and sit down. No, but Tugume, have you mobilized awareness sub-county by sub-county so that the people know what to do when there is a problem? Your Excellency, twina abakwanaganya ba polisi n'omuntu wa bulijjo. Twina ba OCs aboogera mu kuziika mu mizigiti. Please, vaku y'okuziika. Genda ku radio olangirire mu Lugombolola. Mukama wange, buli radio station mu Lyantonde for example, twina program abasirikale bagendayo ne boogera ate ne tufuna feedback eve mu bantu baffe. Kati Tugume abaguddeko omusango nti abagamba ekyokukola naye mwagaana kukikola.
muwulire ko omulanga gwatugumye abalagirira kyemukola singa osanga kubanga ku makya bw'ogenda mu ndimiro n'osanga ababbi batutte emwanyi zo tolinyawo sooka oddeyo okubire poliisi bo bajje embwa ejje efune olusu lw'abantu abo temwononawo. So Tugume, please. Yes, Your Excellency. Mobilize the population sub-county by sub-county so that they know what to do together with the police and the population. We shall improve. Kale. Yes, sir. Chiwanda agenda mumaso. Thank you, Your Excellency. Chiwanda tafuta. Your Excellency. Byenjogedde. Bas President ayise mwami Tugume nga Tugume ono yakulira police mu region ya Feno eya Greater Masaka. Na yamubuuziza ekibuuzo ekisookese nti amateeka ge nayisa oba ebiragiro bye nayisa ku poliisi mwabiteeka mu nkola ng'ebiragiro bino mwemuli bino wammanga. Ekisooka President yalagira ku buli gombola okubeerako bapoliisi 18 era President n'alagira ku buli gombola okubeerako pikipiki eyambako abapoliisi okukola emirimu era President yalagira ku buli gombola okubeerako essimu abantu ba bulijjo gye bamanyi gye bakubako. Mwami tugumazeemu bw'ati nti amagombola gonna we twogerera galiko abapoliisi ayogedde kati kuliko 12 tebanaweza ndowooza 18 naye kuliko 12 ku buli gombolola. Era Mwami Tugume agambye President nti egombola ezisinga poliisi emaze okuzigulira pikipiki gye bakozesa okutuuka ku bantu. Naye President oluvannyuma mbuuza nti muyina embwa eziwunyiriza. Mwami Tugume n'addamu nti tuyina embwa mu buli district. Embwa zino ezituyambako okuwunyiriza okukonga olusu olw'ababbi ne tusobola obbakwata. Kati President n'ambuuza nti okay, oba muyina ebyo byonna lwaki abantu bakyababba? Mwami Tugume n'agamba nti bakyababba. Nenyongerako nti mpozi olina ettima. Era namugamba olabika olina ettima musajja gwe kubanga olina byonna bye nalagira naye abantu bakyababba. Mwami Tugume n'agamba nti bababba naye obubbi bugenze bukendeera nnyo. Agambye nti mwaka oguwedde bayina mwaka guli emabega myaka ng'ebiri obubbi bw'ente n'obubbi buno President bwayogera emisango gyali 169 naye omwaka guno zikendedde ne gifuuka 93. Kati ye Tugume ng'alaba ekyo poliisi ekoze nnyo. President n'amugamba nti ebyo bya poliisi bya bulijjo bye mutugamba byemusinga gikendedde ezo statement tuzikooye twagala obubbi bugwerewo ddala nga tewaliiwo kubba bintu by'abantu. President ayongedde n'asaba n'alagira Tugume baggulewo enkolagano ey'omuggundu wakati wa poliisi n'abantu bagende ku radio babannyonnyole ennamba eziri ku magombola bazibawe ennamba ezo baziwandiike ku bipande mu buli katawuni ng'osangawo ennamba ya poliisi ku bugonda ku gombola nga kweri ku muluka kweri buli kyemaani w'ekyalo ng'ennamba ya poliisi agirina ne buli maka President ayagala ng'ennamba ya poliisi mugirina. Ennamba y'egombolola eyo ey'egombolola gye yalagiddeko etasasulwa sikuba Masaka simanyiwa no awo. Era President abasabye nti mulekeraawo ng'abadde bakakubba emmwanyi bakaziwulula bwe bati n'ogenda nga bw'okwata ku muti
bw'olaga abantu zabadde zaabala nnyo wano baawuluddewo ate oluvannyuma n'oleeta embwa ejja kukwata ggwe eyasembyeyo okukwata we babbye ekintu. Pulezidenti abasaba bw'oba osanze nga baamenye ennyumba yo, babbye emmwanyi zo, babbye ente zo, ekiraalo tokikwatako paka poliisi ng'emaze okujja, ng'emaze n'okuleeta embwa eziwunyiriza, kubanga bw'okola bw'otyo oba oyonoona otta obujulizi. Zezo ensonga ezibadde wakati wa President ne RPC. Embwa zatuyamba okumalawo abatemu ab'e Masaka ab'ebijambiya bonna twabakwata. Yes, Excellency. Now, on the issue of the land. Kati ku nsonga y'ettaka. The issue of the land, in the CA, we had a battle with the landowners, and to some extent, people were claiming to work for Mengo. Kati mu lukiiko lw'abagassemateeka ensonga y'ettaka eno lwali lutalo lunene nnyo. Okusooka lutalo baalusanga bano ng'abalwanyi, baalusanga eri abantu abalina ettaka, ba landlords abogerwako, ate n'abantu abamu abalowooza nti baalina akakwate ne Mengo. They were saying bo nga bagamba that muleke ab'amataka tukolagana n'ab'ebibanja. Kati bo nga bagamba nti ffe mutuleke, mutwagaza ki? Ffe mutuleke tufune enkolagana yaffe wakati waffe ffe ab'ettaka n'ab'ebibanja bali ku bibanja byaffe. Meaning that we should leave the landlords to negotiate with the tenants. Kati nga baga gavumenti temweyingiza mu nkolagana yaffe, ffe mutuleke ffe abalina ettaka tujja kukolagana n'ab'ebibanja, mutuleke enkolagana ffe ejja kgenda mu maaso mu ngeri yaffe. We said no, we can't leave you. Ekyo Ssaabalwanyi n'agamba nedda, tetusobola kubaleka, tetusobola kuleka b'abibanja kubalekera b'amataka. This problem was created by the colonialists. Kubanga obuzibu buno bw'ettaka bwatandikira ddala mu nfuga y'abamatwale mabega ddala ng'abamatwale bakyali wano. It is not something that should be handled by citizen to citizens. It must be the government. Era ensonga eno tetusobola girekera abataka ku bataka, abantu ku bantu, walina okubaamu omukono gwa gavumenti. So that's why we said land evictions are banned. Era ensonga lwaki bagamba nti okugoba abantu ku ttaka kuva mu CA tekudda kuwereddwa okugoba abantu ab'ebibanja ku ttaka. The busuru, the rent must have a kikomo set by the central government. Era n'ensonga y'obusuulu nga teyina kulekebwa ntegeeragana ya nannyini ttaka na wa kibanja, wabula gavumenti yeyina okuteeka omuwendo gw'obusuulu era nga guliko ekkomo. Obusuulu obuliko ekkomo. Yes, Your Excellency. So, and then if you control the eviction and you control the rent, and the rent is simply nominal, not commercial. Kati President bonga abalwanyi baga nti bw'osobola okufuga obusuulu ng'obuyinako ekkomo ate ng'era olina tebasobola kukugoba ku ttaka ng'omaze era ng'olina n'okuteekawo ekiragiro ekigaana abantu okubagoba ku ttaka. Ekizibu ky'ettaka oba okinogedde eddagala. On what basis are they evicting people? Era basinziiranga ku ki okugoba abantu ku ttaka? They are not doing it legally. Kubanga abakikola bakikola mu bumenyi bw'amateeka. That's why, and it's not necessary because you are talking about the land fund. Kuba newankubadde twogera abantu boogera nnyo ku ssente zino ezisasulwa ze tulina okusasula ba landlord bave balekere abalina ebibanja kye tuyita land fund. Well, if I have not
paid the landlord land fund, he cannot remove my Kibanja ownership. Kati newankubadde government ebate nasasula sente zine zebasasula abamataka era abamataka tebalina buyinza kugoba babibanja newankubadde abatannasasulwa. So, and even if they say, I have sold to a new landlord, ne bwe bagamba nti nze wane wange awabadde ekibanja ekibadde ettaka lyange ndiguziza sewava, ne bw'otunda ettaka era oli aguze talina buyinza kugoba bakibanja. that means aguze ekipapula nze ndi kutaka. Kati gwe bw'ojja n'ogula ettaka ku kiwanda ng'ate ettaka ero liriko abaliko gwaliguze oba oguze niye oba oguze kipapula kiri kibata taito tekiva oba toguze bantu ab'ebibanja basigala tebakwatibwako. So this is just, they are just using your lack of information to intimidate you, and that's why the leaders, the RDCs, the members of parliament should reject this. There is no legal basis. Kakati bakozesa butamanya bwaffe ebintu ebyo mulya ne babatiisatiisa omusajja yatutunze yatugambye agenda tutunda babatiisatiisa butiisatiisa ekyo tekiriyo mu tteeka ye bw'aba atunda kyapa tatunda bantu ba kibanja era pulezidenti agamba ekyo akoowoola abakulembeze bonna okuva ddala ku bamemba ba paalamenti ba RDC n'abakulembeze bonna muyimirireewo wakati w'abantu okubataasa. There was one kakodio the landlords were doing, which was to refuse rent. Kati waliwo akakodyo abannannyini ttaka ke baadde beekwekamu nga beewala okufuna ensimbi z'obusuulu. We are now going to amend the law and make you go and pay the busuru at the sub-county. If he takes it, it's up to him. Kakati President ali mu nteekateeka okuteekawo etteeka nti obulandlord bw'agaana okubajjako busuulu, obusuulu bwe mbutwale ku ggombolola mbusasuleyo oba bunonayo oba tabunonayo ezo nsonga ze naye mwe musigale nga mbusasudde ku ggombolola kubaako ke badde beekwekamu. Naye temukiriza, but you are absolutely right. We can give mandatory, Kamandu is right, we can give land certificates for the Vanya people. We can do it. Nga mu ripooti ya Mwami Sseddunga bwe yasabye ne gavumenti eyinza okuteekawo ab'ebibanja nabo baweebwe obuwandiiko obw'enkomeredde obulaga ensalo z'ekibanja kye. But I will say more about this land issue. Let's go and sit down and we shall give new guidance. President ajja kwogera mu bulambulukufu okusingako wano ku nsonga y'ettaka mu kiseera ky'omaaso awo alina ekiwandiiko kyagenda okufulumya ku nsonga ezikwatagana n'ebyettaka mu Uganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. From the air, I see that you have moved with wealth creation. Some people are doing coffee, some people are doing farming, cattle farming. This is very good. Bw'abadde ayita waggulu mu nnyonyi ayidde ayisaayisa amaaso n'alaba ng'alaba waliwo enkyukakyuka y'amaanyi naddala abamu ku mmwe mulunda abamu ku mmwe mugenze mu mmwanyi alaba nti waliwo enkyukakyuka eyannamaddala mu byenfuna awaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We are now going to start helping some of the families to do irrigation so that in the dry season the crops still have water. Kakati waliwo enteekateeka President gy'agenda okutandikako mu famire ezimu nga tutandika okufukirira ebirime ebyaffe kubanga oluusi omusana bwe gutandika kati nga guno gutandise ebintu byaffe bingi bikala. So program eno ejja kutandika. Therefore, protect the swamps so that when we go for irrigation, you have got a nearby water source. Kakati bwe muba mwagala enteekateeka eno etuukire bulungi mu bitundu byaffe temulima mu ntobazi. Entobazi muzirekeewo
kubanga we tusobola okujja amazzi ate agasobola okufukirira. So entobazi muzireke temuzisimbamu kalitunsi temuzirimamu kasooli. Now, for the cattle farmers, you should learn how to grow pasture, not just depend on the pasture which is planted by God. Kakati mu abalunzi b'ente, President abakubiriza muyige okulima omuddo ogw'ente nga temubeera ku guno gwokka ogw'okutambuza ente gwameze gindi bano omuddo gwo gw'olimye ogw'ente ezo. Nka hariya nimureba oguri aho taineho obunyatsi noreba hariho egashe tariho obunyatsi ente ziine enjara nga wali tewali muddo omurungi ogw'ente kubanga waliwo ebisubi ebitagasa wali. Yes, Excellency. Bw'otunda ku lusozi olwo bw'olulaba tolabako muddo ente ne bwe zijjaawo tezikugasa, naye ate singa olusozi olwo oba olulimye bulungi n'olimako bulungi ebisagazi byo n'omuddo omulala ogusobola okugasa, olusozi olusobola okuyambako okuliisa ente ezo okusinga okulinda ogwo ogwemezesa gwokka. Another problem is that when the head of the family dies, kati ekizibu ekira President kyalabye kinti omuntu owawaka omukulu wawaka taata bw'afa, the children fragment the property. Kati abaana ebyobugagga babigabana. You should learn what other people in the world learned long ago. President abakubiriza nti taata bw'afa oba maama oba mukulu wawaka yena bw'afa mulekeraawo okutemaatema akabanja ettaka, abagamba muyige enkola ng'amawanga amalala agatusingako bwe gakola. This is dividing by shares. Bano abatugenzeeko mu maaso bo bagabana migabo. The property is together, but you divide shares. Ebyobugagga bisigala we wamu, omusiri gw'emmwanyi gusigala we gwamu, faamu esigala y'emu, naye mugabana ebivudde mu faamu yammwe okusinga okugabanya mu faamu yammwe. I have heard your demand on the Ntutsi Kashagama Lyantonde Road. President awulidde okusaba kwammwe okw'oluguudo lwa Ntuusi Kashagama Road okusaba okwo akuwulidde President. Niza kugikola nk'etashuro yanyu, niza kugibatashura. Ngenda kugibaweereza ng'ekirabo ku lw'okuwagira NRM. President basebo ne bannyabo obugalo oluguudo olwo President abantu b'e Lyantonde alubawadde ng'ekirabo kubanga muwagira nnyo National Resistance Movement. Mumukubireko mu bugalo namwe mwekubireko mu ngalo abantu b'e Lyantonde. Ate n'abakooki baffe Lyantonde Lumbugulakai. Abantu baffe ab'ekkooki era oluguudo lw'e Lyantonde Lumbugu